Nakukwanye naye oli mukunta wani lwaki okubeera wano wendi atuma bonna badde ba Lugazi ddwaliro ddungi era lugazi ddwaliro ddene naye abasawo b'e Lugazi bakola nnyo bambi era twabasiimye naye ekizibu kye twazudde mu Lugazi temuli ddagala tugula bugule tetumanyi oba tebabawa ddagala oba nga bo be balitukuza awo tetumanyi tuli wakati mu kibuuzo ekyo nga tukyebuuza tutuyambe mu ddwaliro lyaffe ddene tutunulireko ku ddagala. Gavumenti etwongere ku ddagala gavumenti etwongereko ku ddagala eddagala ttono tetulina ddagala tetulina butanda tusula ku ttaka kyokka nga tuli bannakawere naye twandibadde tusaba gavumenti etuweereze ku ddagala n'obutaana kuba bannakawere tugenda lwala emigongo tufune ebizibu bingi olw'ensonga nti osula wakaluba ate ng'osula otudde osula otunda olw'ensonga nti omwana we yanditeredde mu nnaku ntono oba tolina sente za ddagala tubeeramu tugule obulwadde naye ne bakusaba sente z'eddagala nga tozirawo. Babirye Florence disitulikiti y'e Buyikwe akaalo Buwagga. Okulonda movement origino ne Konko tetugimanyi twagala kutwawuliramu kyekikutabudde buli ekijja batuusa muliga abasinga tetukifuna ate nga gavumenti yeba ekiweereza buli muntu yena akoleki akifuneko bituyambe. Erinnya Babirye Florence disitulikiti y'e Buyikwe akaalo Buwagga. Ekikulu ekyenjagala kwogera ekyabakadde emyaka mugisaleko mutwale eddoboozi omukulembeze emyaka 8 nyingi nnyo emyaka nyingi nnyo musaleko emyaka waakiri eba 6 neyanziza afazaali ensanvu nga bakulembedde pulezidenti aliko waffe wa leero Dr. Yoweri Museveni n'abakulembera ne bagenda batandika olutalo kati ekituleta mu bantu abantu benyini be balwana olutalo luno ne beewaayo ne babakuuma mu ngeri yonna ebali basobola ne babaliisa emmere kubanga tebalina mmere ne bebeyungako ne babaweereza abaana baabwe nabo bokka ne basobola kukola ki
okweyungako so olutalo sigamba lwalwanywa abantu bonna benyini bebakola ki bebalwana kyovala tudda mu bantu okubasiima kubanga kati bebatufuula kyekituli kyova olaba tudda mu bantu nga tubasiima nga tubajukira kyebatukolera omuntu okukuuma kubanga bali babakweka bali babawa emmere nga babaliisa emmere bali babawa abaana baabwe bagende balwane nabo boka tulongoose ekitundu kino basebo ne bannyabo kitwagala tutegeere nti obuyonjo butandika naawe ate tusaba nti obuyonjo buleme kkoma wano leero ate n'awaka obuyonjo bukole ki bubeereyo wake wabeerayo obuyonjo endwadde ennyingi tusobola okuzeewala kubanga endwadde esinga zijja oluusi watabeerawo ki buyonjo twagala okwebaza administration y'eddwaliro olw'omulimu gwe bakola njagala okubasuubiza nti tukolagana wamu ne UPDF okulaba nga twongera okuweereza abantu baffe lino ejje erya UPDF ly'abantu kubanga bo bawuliriza lisobola okutambulira awamu njagala okwebaza gavumenti ya Uganda olwa renovation yakolebwa Kawolo Hospital zino sente zaava mu kye bayita Spain Uganda debt swap nga Uganda yali yeewola sente mu Spain bwe twatuka okuzizaayo ne bagamba munoonye ebifo bye tusobola okuteekamu ebyobulamu ne balonda Kawolo ne Busoolwe Hospital era nga byakolebwako okusinziira ku local government. Fairo wano kituufu abakozi bakola naye bannayuganda beetaaga okusomesebwa engeri gye bakozesaamu obuyonjo naddala okugenda gye tukubira amasimu mu butuufu gye tukubira amasimu weetaaga obuyonjo ne manpower yeetaagisa ey'abayonja kubanga tujja kujjanjaba ate ng'eno ebweru wakyafu era obulwadde bujja kudda. Okukubiriza otya abantu? Nkubiriza abantu bakozese bulungi tukubira amasimu okusooka kuba n'abaana abayonja nabo bantu mu butuufu beetaagisa tukwatirwa mu bayonje ate nammwe abagendayo mu butuufu mwegendereza kye mugenda okukolayo.